Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyali ku mboozi ya Shamira, tukyali nansana. Tukomye wali nga afulumya okuyuwayo amazzi mu baketi n'atakomawo munda. So twagala atubulire kyawe ekyaddako. Shamira, tubadde tukyagenda mu maaso n'emboozi yaffe. Byonna ebibaddewo binyumiza, kakati ofulumye okuyuwayo amazzi, omulenzi akugirako emabega ogenze mu ffumbiro n'olaba omulyango omuggule enju yonna nsibe, kakati oli mu kufuluma awo. Ofulumye okuyuwayo amazzi, omulenzi omugambye ofuluma okuyuwayo amazzi, ogenze okugayuwayo, tokomyewo. So kyekyaddako ekyaddako awo era nafulumanga bwe nkugambye nti nayiwayo amazzi akabaketi nenkomawo nenkasindikayo kati nze nensigala emabega kwekola kikwe kudduka nenfulumira ddala nga siyingidde mu nnyumba nenzira mu compound. Oli mu compound okyali mu kikomera. Kati nembeera wabweru eddakiika nga 3 ngenda okulaba bafuluma bonna kwolwo baali tebakoze. Lunaku lwali lwa Sunday. Eno mu Uganda baba tebakoze eri nga ate eri eba etandise week. So bwe nabalaba nga bazze obwongo ne bumpa kyakudduka nfulume ne geeti ngenda okwata ku geeti nga tekyeggula era nze kwolwe namanya ti geeti zaabwe badde kisoboka okuba nga bazisibisa ki oba remote oba kintu kyonna kubanga saalabako nga fulumye wabweru okuggala zi geeti naye ng'ate zonna zaali ki nsibe kwaliko geeti 2. So ne bafuluma omukyala maama waabwe n'ankwata ne mwesikako n'amaanyi. Kati amaka gaabwe ekikomera waggulu waaliwo ekyengulu n'emmanga nga ekyengulu kalinga kasozisozi then oslopinga. Kati ngeno waggulu era olabanga ekikomera kiwanvu nnyo naye ate eno ewalinga emmanga nga oba ovudde waggulu ng'odduka ng'osobola obbuuka bw'oba weewaddeyo. Kati ekyanzigira mu mutwe we nakwata ku geeti eyasooka nga nzigale nadduka nzira kyengulu beetaasako ngende enkebereyo ekyengulu naye ngendo gituukako nga nga nzigale bajja okunkwata omulenzi aleekaana nnyo nnyo muzeeyi waabwe omusajja ayimiridde mu mulyango. Nenkola ki ngenda okulaba nayo nkoki endookinge nenziruka nga nzira ate ki manga kati obwongo bwonna bwampa kubanga mbuuka nve waggulu eno ekyengulu sinziire mbuuke wano eno ekyemmanga waali ng'ekikomera si kiwanvu nnyo naye ng'ekyengulu we babawulira neno mu maaso wawanvu nembuuka n'obuuka ekikomera. So kati bwe nabuuka nagwa ekikomera ekyali kituddirira yali paakingi ya mmotoka nga waliwo amaka getutunuddemu emmotoka zaabwe baali tebazisuzaayo naye nga bonna baali bangi amaka gaali manene nga bakola ki nga bajja ne bapaakinga eyo emmotoka zaabwe naye tekwali geeti kyali kikomera naye nga geeti tekuli. Baali bakakizimba kirabika. Kati bwe nabuuka gye nagwa bwe wagwa tewakosebwa like ekikomera tekyali kiwanvu nnyo saidi eno ekyemmanga kubanga entiisa gye nalimu nali mmaliridde okubanga nina okwetaasa. Sirina ssimu sirina ki nga nina okwetaasa. Kati essimu nagirina esimu nagenda okuvaayo eno wansi ng'essimu njirina ngikwese. Kati nenkola ki okubuuka okugweri guno omugulu gwa left kale sawulirirawo bulumi sina kye nafiiringa amangu ago naye mukwesika ku mukadde kanamuleka agudde. Kati awo ne banyiigira ddala awo ne batabuka abamanyi abawarabu bo babamanyi engeri gye batabukamu. We nagwa mu kiri ekikomera tekwali geeti neneetoola nenzira ku geeti yaabwe. Kati we nali nfuluma we namala obbuuka ninga naye ngenda kukola ntya
osobola genda ku poliisi poliisi tomanyi bye boogera newoba oyogedde nabo era bajja kubakubira essimu oyogere amannya gaabwe ababadde bakama abo bo babakubire bakunone ate bakola ekisingako naye nze kye nali njagala bantwale ku ofiisi so bo bennyini baba banneetwalira nga saagala kubanga mpaale kuba nali simanyi wakutandikira so kye nakola nadda buzzi ku geeti yaabwe nentuula nga bwe bamperekereza ebigambo genda naye nga nze sivaawo nembaga nze njagala kuntwala ku ofiisi muntwale ku ofiisi ne baleekaana naye ng'olaba bali abantu okumanya nga sebo balina emitima olaba baneiba babeerayo neera nga bawulira oluyugaano bawa bweru naye teri afuluma buli omu aba ku bibye sigamba nti oba nti aba ku nsonga naye babeera omwo munda kireka oba bakutunulako ng'oba olina muddugavu oba oli ki bo tebeefiirayo kubanga omuntu kati nga kangeze oba mu Uganda n'owulira oluyugaano bafuluma ne babuuza oba kiki oba tukole tuti oba ki naye bonna tewaali namalawo ng'eddakiika 3 awo naye tewaali so bano bagamba muntwale ku ofiisi bakikola ekyo oba kati kye baakola baafuluma omwami yafuluma omuzeeyi bwe yafuluma n'omuvubuka najja nga amuvaako emabega naggula emmotoka ye waliwo emmotoka ezaali zisula wabweru w'ekikomera ku kkubo ku luguudo then waliwo n'ezaali zisula munda so yaggulawo emmotoka ye yali wabweru naŋŋamba yingira kati mu kwagala okuyingira ye yali wabweru naŋŋamba nti yagala genda ku ofiisi yingira kye nalaba baali baagala nyingire balookinge mu mmotoka eyo kubanga yagaana okugula woowo yali anzigulira nze nyingire ndowooza oba balookinge mwe baba bankwatira ne mugamba gwoba osookayo first entada naŋŋamba nkugambye tonsumbuwa yingire emmotoka ne nyingire emmotoka bwe nayingira n'agiggala ye naddayo mu nju kati mu mmotoka nga ani agivuga ani agiremu mu maaso yanzigulira bugulizi n'agirookinga n'addayo mu nju teyayingira kuvuga nti oba ntwale ku ofiisi kati nekijja mutima neŋŋamba naye abantu bano kituufu balina kye baagala okunkola kubanga lwaki aba ayagala ndookingire mu mmotoka oba kale nkugambye ebintu bye nali ndowooleza awo byali bingi omuzeeyi n'amala n'avaayo mu kuggulawo bw'ati nange nenziramu nenkola ki nenfuluma ne mugamba baba nsaba ontwale ku ofiisi kati kye nalaba bali abantu oba omusajja kale bw'oba ng'ali yekka ng'omunnyonnyodde ng'oba olina ky'omugamba ayinza okuwuliriza ekitali ku bakazi abakazi tebawuliriza so nebanteeka mu mmotoka n'omuvubuka we n'ayingira nti oyagala genda ku ofiisi ne banteeka mu mmotoka ne bavuga naye before nagendako ku ofiisi omulundi gwe banzijjayo omulundi gwe banzizaayo anti bw'otuukayo bakolako check-up naye ofiisi medical check-up so ne banzizaayo nalabanga we tuyita ngenda okwata ne balwe nali ndwadde ne basooka bagaanawo okunzijanjaba we ne mbagamba njagala kukola ki muntwale ku ofiisi kati bankwata ne banzizaayo ku ofiisi era omukyala wa ofiisi nansindika ku muntu omu yeyanzijanjaba kale nga ofiisi bo baali baganye okunzijanjaba nekundi lyali livaamu oba nga amazzi simanyi kwe kyava naye lyatandika bwe lityo wali wakagendayo awo nali naakagendayo we byabeererawo sekkuba eryali ligendayo nali ndimanyi kati ne banteeka mu mmotoka ne bavuga kati ngenda olaba bulijjo gye tuyita si gye tuyita nga tweyongerayo nga bavuga bwe boogera ebyabwe bookubira amasimu ng'ayimirizaamuko ne mu mmotoka n'akuba essimu ne boogera oba bamukubidde ne boogera neŋŋamba naye eno gye bantwala
nga ntidde ng'omutima nze nantidde kale kati bwe nali ŋŋenda oyo omusajja wa kampani oyo aba yagikulira oba kale ababikolako yaŋŋamba kyusaayo ku ssente z'oba otambulamu nazo nakyusa emitwalo gya wano nakyusa emitwalo oba 7 enziza mu $. Kati ezo ssente we natuukayo omukazi kale ayine saasooka saazimulaga bwe natuukayo saazimulaga naye waliwo ebintu byayogera nga nayina wano omukozi nga mubbi biki neŋŋamba oba njogere ssente kubanga ayinza ozisanga beetankuula abakutuma akantu kati niyo batwalayo kasasiro nadda mu bintu n'abitakula neŋŋamba ne wali zisangamu iki kati nayongera nanyumiza naŋŋamba naye twamutwala ku poliisi musimanyanga waliwo ekikebera mbu oba ssente za nsi ki ye yali yagamba omwana nti oyo omuwala yakolangawo kubanga yaŋŋamba takozesangako muddugavu yali takozesangako muddugavu ava mu Afirika bonna baali beeyo era nga buli bagenyi abajje waka beebuuza lwaki waleese ono kale ng'olaba abaana be bonna bakuze nti takozesa nnyo bantu abo naye lwaki this time kati nga bebaako beboogera mu lulimi lwabwe nze nga sibitegeera kati lumu ne mubuuza naye lwaki buli bagenyi abajja wano eno banneekanga kale nga balinga aba tebasanyusa okuba nga bandaba tokozesanga kyeyava nga nali sikozesanga ku muddugavu naye justinze kale njagadde bwagazi nkole ki oseewo ku baddugavu abafiripino babbeeyi nenkireka kati ezo ssente nazo byonna nali neetegesedde amazima okufuluma eyo wansi nayita buyisi neŋŋenda mweyo olumu gye baali bampa nenzijjayo kagundi okubanga passport toba nayo nenzijjayo passport eba ku office abantu bebabeera nayo bebaba nayo bagibawa bwe bakutuusa nga bakujjako passport ono akunoonye ku airport kwennyini olutuuka nga takubuga nga akujjako ebyo ebipapula nga mugenda mujjayo migugu nga mutambula mugenda so bagiwa bo kati nali nasigazaako ka yellow book ne gundi gye nasayininga contract yes nali nagisigaza kati bwe nagenda eyo wansi bye nalina nenjijjamu eyo yellow book kati eyo contract gye nasayininga kuliko endagiriro ya ofisi yeeyo kubanga olumu nkugambye guli gwalinga mutima nti nga mulimu omuntu aŋŋamba nti kati kola bwoti mu mutima ebipapula obirina yes so kati tuzze mu mmotoka tuli mu mmotoka bakutwala kati ekyo ekipapula nali nakijjeemu kubanga bwe navaayo eyo wansi yankebera muno kati nga mbisibidde muno n'essimu nga njepaadinze kati nankebera kwe kuŋŋamba tuolaawo kati nze kwe kuvaawo nga ndaba embeera mu kudda mu motoka nalina ekyo ekipapula kye nasayiningako n'eyo yellow book yange n'ezo $. Ze nakyusa n'essimu yange byokka bye nalina ne banteeka mu motoka ne bavuga nga bantwala eyo gye simanyi bavuze ndabanga kubanga neeri gye baali bantwala ng'olaba ennyumba si ze ziringa nti oba mubeeramu bantu nga mutambula olaba nti amaka gano oba wano bakolerawo bizinesi oba ki bavuga buvuzi kale nga tulinga abagenda oba nga muddungu so omutima gwanzijira lumu neŋŋamba naye abantu bano okufiira mu ngalo zaabwe nga ntegeera bwe ndi n'amaaso gange kanfiire ku kolansi saawo n'okola otya emmotoka etambula nabuuka mu mmotoka weggulira n'obuuka mu mmotoka nabuuka mu mmotoka nendoolinga ng'emmotoka edduka nendoolinga
Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Tuli ku Mboozi ya Shamira. Abuse mu mmotoka arolinze. Obuvumu obujja wa simanyi era nze kye nalaba. Wali yagala kufa. Olaba obe emmotoka yali etambula mpola. Yali tetambula mpola naye olaba n'abaana bagamba bebagamba nti no bakoze eki bavudde ku makalina ne bagwa oba yeekoze ekimbu yeeyesse ekituufu kiyinza okuba nga baba tebabasse directire nga bebagamba abawarabu batta naye embeera gy'abeeramu agamba omanyi ayinza okuteekinga risiki n'agamba waliwo okufa n'okuwona singa mponye well and good ate ye ayinza okuba nga n'alowooza nti okuwona kwe kwe kugenda okuba okunene ku kufa so n'agamba kankikole kambuke kalina tomanya nyinza okukola kiso kyekyandimu obuuso ogudde wagwa ku kolansi emotoka tewaliwo mmotoka tewali bize gye tewali nkugambye tewali na motoka emotoka teyali ku speed emotoka yali ku speed of course era nakosebwa nnyo lwakuba essaawa eno size nagundi nandizikulaze gunti ze bakola x-ray ku mutwe ebiki byonna wali wakosebwa otya eno yonna side eya left yakosebwa okuva ku mutwe nga bw'ogiraba ne muno eno side teyazimba nnyo naye nakululwa nnyo eno side eya left ne kuno okugulu ne kubanga simanyi kyagira naye bagamba ebinyuma byali byalozinga then eno mu mbirizi ne muno kuno okugulu n'empale gye nalimu yali nnene kubanga ebipale byabwe bye batuwa biba tebikwata naye kye najjiramu paka eno naye so kati pale basalamu nsali ogudde okoseddwa oli awantu w'otategeera sitegeerawo ki ekyaddako bweba nze wennagwa seesangako nti nno nguddaawo nzirise mu kuloyinga awo saagwa mbu nno mbeeraawo neesanga ate nziruka nga nziruka omanyi ng'omuntu eyagudde eddalu nalinga agudde eddalu nalinga so kati odduka olagawa nzira mabega eno gye tuva odduka atodda amabega emmotoka yasibiranga ngeri gyeri ku speed yasibirako mu maaso nze nenziruka nga nzira mabega tebadda mu maaso mabega kunona munnaye tebaddamu kungoba neera obulumi saasooka buwulira waayitawo ndowooza ng'eddakiika 15 ng'era nkyekulula bwe nadduka nendaba nga tebazzeeko mabega kungira nabeeraawo nga nekulula ntambula mpolampola banengo ninga mulalu omanyi omulalu kubanga n'enviiri nali nazisalako bampadde akakantu ke baali bampadde kaali era ng'olinga nga ninga kasasiro nziruka nzira mabega so kati nga ki ekiddako kikyoyagala like what was in your mind nali kyenjagala kufuna buyambi bwonna nfune omuntu yenna alina asobola okunyamba mulage ekipapula kino wenkola ki wendaga so bwe nadduka nga nzira mabega era munange omukama ye yamanyi bwayise ekkubo lye nsanga omusajja ng'avuga obwo butakisi bwabwe kati simanyi tamanyi luzungu simanyi luwarabu kyenakola najjawo bujja ekyo ekipapula bye nalina nga byonna n'enkwawa zakituuyanyiza ne mulaga ekyegundi wenyino wenjagala ogenda nantunuulira ne mwegayirira baba yali musajja mukulu bataata babayita baba ne mwegayira ne mukolera bwenti ng'ate andaba awo we natandikira n'owulira obulumi nga nali siwe nawulira nti mbulidinga amazima so awo yandabira nanteekamu nantwala wennyini nga wemmanyi office nali nakatuukawo otuse ku office nali nakatuukawo nabo ne bajja bakama abo
So wali tonatukana kwennyonnyolako oba ku office kubaye nali nakatuukawo kubanga bali abantu bakambwe aba akubuuza ate ononyekya nga bw'obamanyi enzungu zaabwe ze boogera ononyeki waneeno nga ndaba nina omusaayi saamunyega n'atuula wali namugamba ekigambo kimu njagala kwogera na agenti wa Uganda teyanziramu mukyala n'atuula nadda ku bibye nga ndi awo naawe nawulirira obulumi nga ne bwonnyigako bunyizi bwoti mpulira nfa nawulirira obulumi nga buze nabo ne bajja. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Enkuba etusazeeko bannange katusooke tuwummulemu katono tufuneko awantu awalala tugenda kutandikira wano ali ku office mbagala nnyo mwebale nnyo oba oli mupya kindly subscribe Aaron Bobo on camera. Alright, ETV Uganda tubadde tukyayogera enkuba ne tutataganyamuko ne tuva wali we tubadde tukyali ne Shamira twakomye wali ali ku office atuse ku office afunye omuzira kisamu tusiza ku office ali mu bulumi obw'amaanyi ne bakama abe batuuse so Shamira tubadde tukyagenda mu maaso bakama bange bakukiriza okugera ne agent we Uganda tebanzikiriza kubanga yaŋŋamba eno luba lwa Sunday tebakola taliyo ku office ne mugamba kale bampe kugundiye kuba line yo already abagirina personal yes naŋŋamba nga bakambwe kugambye nze bali abantu simanyi so mu office ezo nabanansa abo bebazikolamu oba baba baabwe mu office eyo nzo kale oba waliyo abalala ngeza waliyo abaddugavu simanyi naye nga eyange teyalimu ate nekyempulira nti eri newabaayo omuddugavu aba ayagala sanyusa bali takuwuliriza so nze omukyala teyampuliriza kati bano we bajja ne bamugamba ne basooka boogera awo ebyabwe ne bamala ne bampita n'abagamba nesuddemu akalogojjo oba kayita eddalu nengenda mu motoka nentomera bo bwe babagamba motoka bwe yantomera kati ne bagamba bo bali wiiringi waliwo nekyembuuzi before nga mu ddwaliro basembayo okuntwala ekiro bansonyi obazaako bantwala mu ddwaliro netusangayo abasajja abo babiri gano gonna batuganye twatambula mu malwaliro nga 4 nga bagana kyebaga simanyi bayogeranga nayewatukanga mu ddwaliro nga boogera ne tuvaawo so eryasembayo bantwala mu ddwaliro ne boogera bye bayogera kati obamala okwogera ne baŋŋamba genda katanda akole ki webake neneebaka mwalimu omukazi omu gwe nalaba ne bakola ki ne baleeta ecupa ennene eba 5 ne baginteekako ey'amazzi ne baginteekako bulungi nga boogera bwamala bwaddako wali bwayogera kye baŋŋamba kyenkola kati bwe yamala nga neebasebwe nti omukyala n'aleeta amasuuka gaalina ga bbulu n'aganteekaawo emirannamiro ye n'agenda newasigalawo omusajja ogwo nga yenna yakola akanyama kati n'agenda n'aleeta empiso n'akutula obwo omanyi buno obucupa ng'obwa diclofenac nga omuntu ng'alina peyini nyingi obucupa bwali bwefaanyiza bwentyo kubanga yabukutulanga na pamba na kotoni bwali obucupa obwo 5 kyesimanyi oba yali diclofenac oba kyali ki n'abukutula n'abusika mu mpiso n'abukuba mu mazzi amangu ago nawuliranga ebintu ebintambula ng'ebisaanyi neneesikako ki ecupa kati we neesikako ecupa ne batabuka oyo musajja n'agamba nyina drugs zenkola ki zenkozesa bagenda kunsiba mbulwaki sikiriza bosi wange kyakola ki kyaŋŋamba so
ne mugamba gonzijanjaba onzijanjaba ki nti bosi we yaŋŋambye oli mulwadde ne mugamba onzijanjaba ki tewali tesiye bakoze ndya nti baze ne baluwa eri gye twali twasooka okukola ekiro we banzirukiza so byonna bonna we nabigattamu nendabira ddala bano abantu balina pulaani enkyamu kubanga audio bwali butambula ebyo ebiseera nga bagamba mwegendeza abaana abo batwala mu malwaliro okubajjanjaba waba akuyambye akuwa empeke ojja wona eŋŋamba ye babadde bankuba kale nga mbigattagatta kubanga we nawulira nga eddagala lintambula sakkiriza etambule nya ate nga agiddusa kubanga we namugamba binzijeeko nayongera bwongezi kutambuza kantu eberenga ekola ki eddukira ku speed kati nze nembyekuulako kati ebyo byonna bye byatriggeringa mind yange neŋŋamba wano waliwo ekitali kituufu so bakambuwala ne bansindika okuba katanda n'engwa nenvaawo wansi nenfuluma wabweru nga ntambula bulungi nembagamba muntwale nga nze njagala kimu kuntwala ku ofiisi era ekyo ekiro kye bakambuwala ennyo kwe kumpa ziri empeke n'okusibira eri wansi ezo empeke ebbiri awo ekyo kyekiro kakati tuzzeeyo wano ku ofiisi tuzzeeyo ku ofiisi agenti we Uganda taliiwo bakama abo bazze bagambye buno nekyanze neŋŋenda mu luguudo emotoka mwentomeredde kati ono omukyala saayagala sooka muwanya attention nze kyenali njagala kulemera ku kimu bampe omuntu we Uganda nze njogere naye kati tebamumpa ne bagamba bo bali wiringi okuntwala mu ddwaliro bali mbukale bali wiringi okuntwala mu ddwaliro banzijanjabe naye ensobi yabadde ki yange nze ne mbagamba ekintu eki sidda mu makaago siddayo ne babeera awo ogenda kuddayo kati owa ofiisi aba ayagala asanyuse bano bantu be kubanga bano be babosi be be bamuwa ssente n'akambuwala ajjayo omuggo mukyala ne mugamba oba onkuba oba onkola ki kikole siva wano ate ogenda wani agenda okukkiriza obbeera waneeno tetulina wogenda sula tetulina kifo kyo wogenda sula ddayo mu bakama abo ne mugamba nnyabo sigenda kuva wano kola kyokola nensirika nentuula awo wansi ne baŋŋaana ne mu ntebe nentuula wansi nvaamu omusaayi kuno okugulu awo kutandisa okusanyalira ddala sikyakuwulira kuno ng'akola ki nga bo bagenda abafamire nga bo bagenda bayogera be bayogera bo ne bagenda nensigala waawo nasirika nampita n'okumpita nsitule bino ebigundi by'amazzi nkiteeke ku gundi naye nga gwagamba okusitula ekyo ekintu nga sisobola ngeno yonna feesi so bakule saawa ziri saawa nga mmeka bino byabeerawo okuva we naviira eno ewaka zaalinga saawa ez'okumakya kugambe olunaku lwali awo zaali saawa nga 3 ez'okumakya infact yalina winter naye kuolwo n'omusana gwayaka ezo zonna ebantwaliranga malwa nga tosobola nafuluma ng'enkuba ate enkuba yaayo bwebeze eyuuza ebintu nebisiguka n'amamotoka negakola ki so nga newembeereyo neweyandintuuseeko ndowooza nga gundi weather yalimbi naye mukama kuolwo so bakulesaawo ku ofiisi bakama abo bagenzi bo bagenda kati ku ofiisi bakugamba ki basirika oyo omukyala yasirika zaalinga saawa 9 ez'emisana ng'alaba omusayi gunvaamu nnyo tewali wadde ka treatment kagambye nti oba kale nti abadde atya bali nti kale kampe neekoleko kati ezo zonna ennaku kimanyi nali sirya ku ofiisi wasulawo saasulawo kubanga batya ze saawa nga 9 nali ng'obulamu bugenda ndowooza ne bagamba ono era newe tunakola kikagenda afiire ndowooza ewaabwe saasulawo kati
ng'enjala nayo nga mpulira enjala ennuma maze ezo zonna ebyo ebintu byabeerawo ennaku 3 nga banzunza mu malwaliro biriwo eyo saga weeri nga tebampa mmere. So nga mpulira n'enjala waliwo awo omuwala yali mu Bangale baali bakamuleeta nga yakamalanga weeks 2 ne bazuula nti ayira obuto ne bamuzza ku office basobole omuzzaayo. So yalina obwokulya naye nga tamanyi Luzungu amanyi Luwarabu sirumanyi na lulimi lwe nze ate sirumanyi naye nga mukolera bwenti okuba ku lubuto yalina obwokulya bwe bannange ebyembi bisekerwa nengamba nze ntuuse ku kino ekyokusabiriza Kasiru namukubira ku lubuto bwenti ate nga baali tebakkiriza twogere kubanga yajja nga yawulira ayagala okunsansira omusaayi gwali buvaamu. Nalina ebijaketi 3 kati munda najjamu kasweta ke nali nsibye bwenti ku mutwe kati nayagala okunsaasira kati ono n'atulaba oyo ejenti weeyo tebakkiriza mwogere n'atuseparatinga kati mukumpa akookulya nekulanga agenda mu bathroom najja naye n'akampa nenkaliira eyo nenkomawo nentuula. So sawa ngaawo 9 neyenyula nangamba what do you want oyagala ki nemugamba mpa agent we Uganda. Oyagala agent tunayogera ku kyakuddaka? Nali njagala wakiri yanfunireko solution oba bantwala mu ddwaliro oba ki nemugamba njagala agent namukubira essimu direct nakola ki namumpa naye ng'obulamu nenjogera naye agent ngayogera Luzungu yali munayo muwansi ekyo wano mu Uganda muddugavu babale mu kampani eyo bagikulira eyantwala nenjogera naye nemugamba munange kino na kino kyekituuseewo bannange bali abantu bazibu. Yaŋŋamba tekisoboka oganye buganye kukola era kyoba okola ddayo okole. Nemugamba naye munange senga ondabako si owulira ddoboozi lye eryogera naye senga ondabako senga bakusindikira ebifaananyi nondaba gweoyagala muzze mulambo. Naŋŋamba kati kyetugenda okukola ngabo bali babadde kubanga oli yali abagambye omwana yeesudde mu motoka naye bali wiringi omukola kyomujjanja nti kkiriza ekyo baboosi bo kye bakoze eki tebagambye. Nemugamba naye story empanvu sisobola gigamba kati wabula kyoba omanya ndi mu buzibu okugulu tekukyasobola okumu eno side yonna eya left yonna efudde babadde balina kye baagala okunkola. Omusajja yagaana okumpuliriza nalaba nga nnemeddeko bwe nalaba nga alimu ebyo okudda ku side yange ng'ali ku Yabali nemugaa kati njagala kudda Uganda nekyusa kubanga nali manyi bo nga kampani eyinza okukola kyokunzijanjaba oba ne batoola ku ssente zange ezisooka nenfuna ennyumba endala nali siri wiringi kudda naye bwe nalaba nga nekyusiriza nziremu njagala kudda Uganda sikyayagala kintu kirala nebikalubira ddala nembeerawo 11 ne baddamu ne bakuba essimu kati nga kyebaagala okugira kubanga embeera yalimbi amazima wa ani yakuba essimu ono omukyala eno gye nali yakuba essimu naddamu nakubira Richard nagamba tugenda kola ti Richard kale baleka balinamu n'obutakkaanya n'erinnya ndyoge balinamu n'okola ki n'obutakkaanya bwali wakati kireka obanga simanyi butakkaanya bwabwe bwaliwo nagamba onteeka nnyo mu loosi nze kyenawulira kubanga oluzungu lwali luli open naga gweoyagala nze mba mbeera mu loosi gwe toyagala kola ki kufiirwa kati oba kyeyali amugamba nti wentoono mpeerezaayo owoobwerere sijja sasula bakibale bwe batyo namugamba ekyo nange sijja kikolanga kale gwe muguwa gwe bali okusika nagamba gweoyagala nfiirwe naye gwe toyagala kufiirwa nze mbeera mu loosi biki kati ne babeeraawo bali nga mbabanja emyezi egi 3 bali bakusasulako
bali tebansasulangako emyezi egi. So waliwo akabeerawo emyezi 3? Nedda. Nali mbaddewo ebbanga nga liwezi. Kati maasa kubanga basooka omwezi ddala ogwasooka bansasulirawo. Kati ejasigala gino ejajja gigenda ne bampita ne baŋŋamba omanyi tugenda kuwanga after 2 months. Era nze nga sisuubirayo mwezi nti oba guno eno bampadde nti n'oguddako. After 2 months ne bakuwa? After 2 months nga tebazimpa na cash baali tebampa ssente. Nga bazisindika waka? Nga baŋŋamba wandiika kwogenda osindikira oba gundi. Western Union baali basala nnyo nga nkozesa Money Gram. Nga bo tebasala nnyo byonna n'obiwandiika n'amanya agenda ozijja buki ne mbawo akapapula nga tebanzikiriza ssente. So kati awo egyo emyezi ebyo byabeerawo baali bakamala egi nga tebansasula. So bwe bakola ki bwe nakimu ne muganda olaba bamaze emyezi egi tebansasula. Kati ekyo ne kimukangamu n'emyezi 3 tebakusasula oweeno. Kati naŋŋamba kale bw'oba nga wosazeewo ng'ogaanye kanjogere naye bakukolera etiketi okomewo ewaka. Nti kale nga bakubira oyo abo babboosi nga babagamba kituufu mubadde temusasulanga emyezi 3 tebeegaana. Nga babagamba naye tetugenda kukola ki muwa ssente. Tetugenda muwa ssente. Before nga bino nga tukyali malwaliro biki nyina eno anko wange gwembeera naye nali nabasindikidde dda message nti waliwo ekitali kituufu mu bulamu bwange. Era owulira ekintu kyonna. So bantu babiri abaali bamanyiiko eno mu Uganda. Kati awo zaalinga ssaawa 10 ebyo nga weebiri ne bagamba kituufu tetwamuwa ssente naye tetugenda zimuwa. Ng'aba wa nsonga ki tewakola kiki? Balina obusungu bali tebalina na nsonga gye bawa eri waabwe. Amateeka kireka tegabakwata ate tobimanyi. Oli mukozi wa munju. Yes, so bo tebalina kubanga bakuwa okunnyonnyolwa lwaki tebakuwadde ssente. So bagambye tebagenda kukusasula. Ki ekyaddako awo? Kati eno naweerezanga bampanga emitwalo 9 kyekituufu. Bampanga emitwalo 9 ne kati nga wembanga nziweereza nga baziweereza zituuse ne mbagamba mugjeeko bwe ziti zino muziteeke ku akawunti. Kati awo we nafunira ekirowoozo bagaanye ng'ate njagala yaŋŋamba bw'oba oyagala kudda wammwe essaawa eno essimu yiiyo gamba bakadde bakole ki bakuwe ssente olyoka odde ewammwe kubanga bali boogamba nti obabanja tebali willing kola ki kuwa ssente. Kati awo we nakontakitingira anko wange ne mugamba naŋŋamba omanyi banka zonna nzigale ngenda kujja lwali lwa Sande olunaku. Ne mugamba senga ondabako mpozi nga mwagala bazze maiti. Kati yeye yatetenkanya n'aweereza akakadde kamwe emitwalo 4. Oyo omukyala yennyini n'ansaliza tiketi. Bwe bamanyi bwe babikola ne bampa omusajja okwoko ku ofiisi n'antwala zaalinga ssaawa 3. Bamala ne bagireeta bali tebalina kye bakuleetera wakanti engoye ebiki tolina kyera kyewavaayo nakyo. Ebintu byange mu nsawo bimu byali nga nali nato era nze olaba abaana abamu bafuna privilege nti olaba nti afuna obuliri obulungi afuna engoye ennungi naye bali abantu nzibe ebyo ate kale saabifuna naate teyali nsonga nnyo. So nali nagenda n'ebintu byange nagenda n'essuuka 2 ne bino ebayita kimasayi nga kyali kimu ebyo nabirekayo kuba byali mulezi. Then byali mu kakeesi obugoye bo babuleeta. Kati waliwo nga oba nga akuwaddeyo ng'ebisweta byalimu nga 3 nabyo awo nabijjamu immediately ne mbibaddiza ebisweta byabwe. Buli kye baakuwa nakijjamu ne nkibawa then ne bampa kakeesi kange ne passport. So kati tiketi bagikufunidde tebalina kasente kona ke baakuwa? Tewali ssente gye bampa.
So ofunye ticket ziri mu ssaawa mmeka olwo? Zaali ssaawa nga 2 ez'ekiro. Ne bafuna omuntu akutwala ku kisaawe? Ne bafuna omuntu noono omuwala omubangale baatuteeka mu motoka abo babiri. Kati nze nga sikyasobola awo nali sikyasobola oyo omuwala omubangale ye yannyamba nankululakulako nga tebakambuwalira kale otambule bulungi tebagala bibalabisa ne tugenda mu motoka ne bantwala. Tulina we twatuuka omusajja oyo n'ayimiriza mu motoka. Musajja ki? Oyo yali avuga atwala ku airport ssaawa ngezi baŋŋamba ennyonyi gy'ogenda olinya ya ssaawa 4:30. Kati ssaawa 4:30 ne tutuukayo. We twali tugenda muko waliwo omusajja eyayingira mu motoka yayimirira ono n'ayingira. Omusajja n'atandika okumbuzaawo ebibuuzo. Bwambuuza ebibuuzo bwakubira ng'alina gw'ayogera naye eryo erinnya lye yali ayitanga oyo omusajja Reif yali mutabani omukulu w'omu maka gano ge nalimu nga ye Reif. Namba ate kati kijja kitya? Bwe twatuuka ku airport eno mu zi parking bajjamu omuwala omubangale nze ne bandikamu. Ne mbabuuza ate nze lwaki temundese nange ne ŋŋenda? Kobbo ennyonyi yo yeeyongeddeyo togenda linnya nti 4:30. Bali tebakwasizza ticket ne passport? Awo tebannaba na bimpa. Driver ye yabirina? Be baabirina. Ye yandaga bulazi ogenda linnya zino ssaawa biki yabindaga bw'ati naye we okutuuka eri ne baŋŋamba ennyonyi yekyongise. So mutuuka ku airport nga ne mutabanyi w'olyo gwe wali okolera naye waali? Nga taliiko eno kampani kati oyo omusajja gwe bampa aleka yali akolera kampani. So oyo omusajja mulimu we twali tugenda kati nga onooba ogenda e Kampala n'otuuka ndowooza ŋŋambewa namungonaawo ne mubaamu omulala ayingira mu so bwe baali naye ng'ali mu kwogera ku masimu ate wamala wambuuza ng'omulala tamubuuza abuuza nze kati wamala nadda ku ssimu. Kati we yamala n'akola ki bwe byabeerawo ne tutuuse ku gundi mu paakingi bafulumizzaako oli nze bandeseemu ne mugamba ennyonyi ate we bayeeyongeddeyo lwaki nange temundeka wali wabeerawo waiting room lwaki mbasituulaawo n'embeera eyo nti nedda nentuula ssaawa 2:30 ndi omwo ntudde. Bwe bafuluma we boogera bwe bakola ki bwe baddamu bwe bafuluma 4:30 ne zikoona nga bangambye ennyonyi yeeyongeddeyo. Ne ngamba kati ng'omutima gungamba ennyonyi teziggwayo tezistopinga okutambula ane nga sikyabitegeera ne ngamba nno balimba simakisi kabasiimisa ono ate ng'akuba amasimu ate nga ne dereva akyaliwo nga ye yafulumyemu bwe yagenze kusaala naye omuntu eyagenze okusaala okuva ku ssaawa 2-3 paka 4:30 era nga gwe tomala kusaala ndi omwo naye bwafuluma bwayingira ne ngamba Mukama Katonda kati bwe baamala naye n'akomawo driver ne basimbula emmotoka ne baddamu ne basimbula emmotoka okujja ate ku kisaawe bakutwalawo. Simanyi nakankana ne mpulira ng'olutiko lwonna lunjiika. Awo bwe nagambira bano abantu bakyayagala missioni yaabwe nga mpulira nga ninga alina omuntu ow'okubiri nawulira nga ntidde kati oluggi luli nayagala okuddamu nduggule naye nga lukaaba zino enzigi eri nawulira akade. We naggulawo nawulira akade n'asiba emmotoka n'avaayo n'ampisaamu awo kumpi nze nanzenna sikyategeerekeka ngenda olaba poliisi naleekaana waaliyo emmotoka evaayo nendeekaana naleekaana ne bajja nga banguwa ne bandaga empingu nga beboogera tebaayogera luzungu ne bandaga empingu nga boogerako kimu poliisi kati awo webanzija mmotoka tebanzizaamu yankulula bukuluzi. Ani yakukulula?
bana abasajja ababiri ne bajjayo kakesi kange ne bakankasukira nga poliisi ekyaliwo kyalina kituraka nga kya white naye nga obudde bwazibye edda ssaawa 4:30 zigenda mu 5 ne bakwata kesi yange kubanga yali amaze okundaga empingo ne bankwata ne bantambuza ne tugenda ani akutambuza wa poliisi nedda saaba poliisi bana ababiri basooka ne boogerayogeramu awo bayogera n'abapoliisi ne bamala tebanzizaamu mu motoka bagisimba busimbi wali wabbali ne bantwala ku gundi ku airport. Okay. So kati otuse ku airport oli mu mbeera ki? Embeera yali mbi kubanga naawo nali sisobola nga no tola escalators nti nno zo ziba zambuka naye nga mpulira sikyasobola nga kuno okugulu kwekumpanidde kumu ate nga nako kwakose ebola kubako tekwazimba sinnafunamu wadde mpaka painkiller. Kati tutuuka ku airport bankwasa ebipapula byange yabikasuka n'abimpa n'angamba you are crazy oli mulalu you are mad nga bakambwe ne bakwata ebipapula ne babikansukira ne bangamba genda wali nensimba wali ne bantuukako ngeno face nga nsibyeko bwe nti mu kesi yange baali bagirese ne njjamu akatambala nenkeesibako bwe nti ne bangamba kajjeyo ng'enviiri we nakajjako ne bangamba sookodde wali ebbali abapoliisi ate ne bajja ne bankwata ne bangamba eno passport siiyo ne bantwala simanyi gye bantwala ngenda olaba owenzi gye bayisaamu bukaadi banne natintimire natya nyinamu eri entiisa ne bantwalayo kati awo nalinga ate afuuse ddala omulalu kubanga ne bwe nkinjukira kati nali mulalu mazima kubanga banteeka eyo naleekaana. So bakutwala wamukomera kyali ki? Nze simanyi oba lyali komera naye kwenyininyini ku airport kwe bankwatira ne bangamba sooka ojje. Bwe bakutwala waliwo abantu abalala oba wali? Tewaali n'omu nali mu kasenge ogwo omu kati passport baali baginzigyeko bo kati we nabeera eddakiika nga 15 nenkola ki passport bagitutte kesi yange njiina nenkola ki nempulira nga nengezaako leekaana nenkuba ebijji ne bajja nga badduka kireka eri alamu ziba zikanti waliwo akwata ku luggi nengamba kati awo bajja bakambwe bapoliisi nga bakambwe ate ntya poliisi nangamba nali nsemberedde oluggi nangamba kati kankujjawo nantwalira ddala eri ewala nengamba kati nwanyeeko kye nnwanye mukama gukola ebyoyagala kati mu bulamu bwange nga nze nwanye kyensobola naye bwe kibanga nina kufiira wano nantulaawo nentuula nenkola bwenti nembeeraawo wayitawo dakiika nga 2 newabaawo omusajja omulala eyajja naye nga si muwarabu infact yali nga wa black naye nga si munnauganda nambuuza naŋŋamba yayitiranga eri nga sinamulaba nampita Shamira nemugamba yes najja naŋŋamba sayininga wane nesigine kyeri mu passport yo ku lupapula nengisayininga naddayo era yabeerayo eddakiika nga 5 najja ye mwennyini najja naggulawo oluggi ne bankomyawo eno awo nempitaawo. So ne bakudiza passport? Ne passport ne bagimpa ye mwennyini yeyajja ne bateekamu stampu biki tunula mu kamera biki. So kati embeera gy'olimu bakutwala ku nnyonyi ng'oli mu mbeera gy'owabaddemu? Awo wonna amaanyi kyekisaawe kyange tewali kye bankolako. So ogenda olinnya ennyonyi olinnya nnyonyi ki? Oba Fly Dubai. So olinnya ennyonyi eyo egenda paka wa? Paka Dubai. Soka kuva Amani paka Dubai. So ova Amani paka Dubai otuuka bulungi e Dubai. Tewaliwo buzibu bwonna ku nnyonyi oba kiki? Naye tewali buzibu naye just kuli okutya nali nkyekanga nga buli wendaba
abasajja abo nga kati ndimu entiisa nga buli omu nga mwekengera kati ate temwali nnyo baddugavu mwalimu ng'abawala babiri. Otuuse Dubai olina okulinya ennyonyi ekuleeta Uganda so kati otuuse era toddukirawo daki ssaawa nnyingi okuva Amani paka zibanga emu kitundu daki ziri awo teziwera biti. So kati otuuse Dubai Dubai wamalawo bbanga kyera embeera yali etya? Dubai navaamu bulungi nnyo mu nnyonyi naye nga mpulira bubi nga neekula bwekuluzi neegumya kati awo bwe nafuluma akamotoka ne kajja wabaawo obumotoka obubapiikinga Dubai airport nnyo so basi ne bujja naye nga siyasobola kalinya ne bankwatako nenkalinya nentuula netuula wenatuuka wetuviiramu ne bano abawala waaliwo abawala ababiri abaali benalimu naye nga bantunuulira kati nga bagamba oba bunaggano oba muki kati omu neyeegumya najja nambuuza oli otya mu Luganda nemugamba gyendi kati awo yategeera nagamba weetaaga obuyambi jasi nalina ka crossbag kokka gundi ensawe bagitika mukago so nankwatako kati noli nandaba namulaba ne banyambako nga mbali wakati twasula sebaka nakwebaka mwasula Dubai netusulawo kati enkeera zalinga saawa mmeka era bwali bwakumakyanga saawa ndowoozeemu nalina okulinyira paka Kenya so okulinya awo naye Dubai bayagala okunkwata poliisi yagala okukwatira Dubai kubanga nti tebatambuza mulwadde nga talina kipapula nga ate ali mu condition gye nalimu so baali tebakikkiriza so kati waliwo omuvubuka gwe nasanga ku airport naye simanyi mulimu gwakola naye yali annyuse yaŋŋamba yali annyuse nakola ki nga ye Emma erinnya lye yaŋŋamba yenze Emma ye yannyamba n'abannyonnyola nayogera n'abo abantu era bo Dubai bagira badressinga ebiwundu bandressinga then ne bampakawo tebalina nti oba bampampeke naye bayoza musaayi biki ne bandressbani abakudressinga basawo waliwo obwo bugundi bu ambulance bw'oku airport babayita bawala babiri ne bangira nebakuwa ne ku pain kwiwa tebampa naye badressinga kubanga kye baali bagamba wali nga bakubira musita ng'otunula mu kamera babagala tebaagala muyi so baali basibe gana amagulu ne muno mbeere nga neno jacket nteekeko ne jaketi neegumye nyimirire basobole okunkubira mu sitampu kubanga baali bagenda kunkwata oba bakujjanjaba naye tomanyi binaavaayo so kati awo ne bakola ki neegumya nga bamaze osiba basibye bandage zo bulungi neno bantaddeko nga neesibye bulungi akatambaala nenteekako ne jaketi kati bwe bankwatirako nga tukyali mu layini kati we natuuka ne banta ne baŋŋamba guma wano ke kaseera kaako kuleka wano oba okuddeeka kati awo olina guma kati oyo omuvubuka ng'ezo zonna ennaku bwe byatandikira nali nayogerako ne ba anko bange era ng'akimanyi bamaze nosindika sente naye nga anti wange muganda wa mama katamanyi kati nemugamba kubirako oyo Emma naŋŋamba olina omuntu ogwoyagala nkubire Emma yali muki Munnayuganda ng'akola ku kisaawe Dubai yaŋŋamba mbadde nnyinyuka kati ŋŋenda naye nenkulengera ng'oli mu buzibu nangulira n'amazzi naye lwakuba bambye saddamu kwogera naye kuba ennamba nze nkigezaako eno yaga wali ogenda kulinnya nnyonyi kyeyo
we twave gundi twalinya Emirates. Twalinya Emirates. Bamuyita Emma. Okay. So mwe twalinya Emirates then ne kuve Kenya paka wana twalinya Kenya Airways. So wano ku security check oyitawo bulungi olinya ennyonyi from awo nebaka n'okwebaka bwe natuuka mweyinyo awo nagamba oba tewakyali anfolowinga eno tebakyasobola awo nenfunamu nekutulo kubanga ate kyanyamba nti naabo abawala balina kumpi nange mu nnyonyi. naye ulyo mu kusooka tebaali kumpi nange nga bonna ngaawo ntya. So mutambudde mutuuse Dubai mutuuse Kenya. Kenya mutukawo saawa zaalinga saawa 7 ku 8. So omutuuka Kenya ne mulinda ennyonyi endala ebaleeta Uganda. Nze bankwatirawo Kenya. In fact awo sejjaayo na mugundi sejjaayo mu nnyonyi nalaba bawala kuyingira na kagaali ne banteekamu ne bantwala bano era awo saba abawala simanyi kyamanyi mannya gaabwe. Tewaddamu kubalabako? Saddamu kubalabako. Saddamu kubanga bantwala ne basooka baŋŋamba ne baŋŋamba tukute leta ekipapula ekikutambuza ng'oli ku nnyonyi ng'oli mulwadde nga sikirina. Ne mbagamba kati bwe banteeka mu kagaali bwe bati omusajja eyali mu maaso yaŋŋamba bwe bagamba oyimirira weegumye oyimirire. Naye nze kale saakifaako ye nze nawulira eddoboozi oyo omusajja nga ŋŋamba kati we natuuka wali nenzijukira kyaŋŋambye era baŋŋamba yimirira va mu kagaali oyimirire kubanga baŋŋamba oli mu mbeera ki ne mbagamba era nga omundaba ne baŋŋamba obadde ki ne mbagamba mbadde ku escalators nga sizimanyi zikozesa n'engwa ne baŋŋamba n'ogwa bugwi ku escalators ezo n'obeera bw'otyo ne mbagamba ye ne baŋŋamba tokoseddwa nnyoko nzeeyo ne baŋŋamba kati yimirira awe wali nga sisobola kuyimirira ne baŋŋamba kati tugenda kusibira wano tusooke tukutwale ne muddwaliro naye ng'oli musibe then ojja kontakitinga abantu bo bajje basasule bakutwale. Nembeeraawo neŋŋamba naye nze nalyaki bino byonna gyempise ate ntuuse ne ku Africa East Africa Uganda obonyeebonye ebizibu bingi otuuse ne wano ŋŋamba eri gye nali mbonyeebonye ate ntuuse ne wano kumpi n'ewaka banneyiba ng'olaba onotero ttu. So Kenya omalawo bbanga ki? Nabeerawo ne beetala ne bakola batya kati awo ne baŋŋamba tulina osooka okuleeta omusawo akukebere wenna. Kati omusawo baamuleeta ne bantwala mu kasenge akamu n'embeera eyo nga bakambwe bana Kenya nabo beefunira abantu nga bakambwe nentunuulira ne ŋŋamba abawarabu batuufu tuyisa nga bwe batuyisa si yeemu naye omboggolera bw'oti ne byoyogera ebimu mbiwulira naye ate oli. So awo nalaba nga nawo nafunirawo essomo kati ne banteeka mu kasenge ne mbagamba naye flight ng'egenda oba yali yasaawa nga 8 kubanga twatuukayo nga 7 oba nga zigenda wera 7 so eyo n'essaawa ne mbaga flight ng'egenda ne baŋŋamba tumala kuleeta dokita bane dokita n'abeereeyo ne bamala ne bamuleeta naŋŋamba ddamu oyimirire kola bw'oti ebiwundu babifunye otya tolimba. Ne baŋŋamba kati omanyi jayo sente zonna z'olina ozireete osituule. Ne mbagamba si tugenda kukolako tukuwe medical form ekutambuza ku nnyonyi. Ne mbagamba sirina ssente nga we mundaba sirina ssente. Ne balemerako bw'oba toyinaamu wadde
tugenda kutola nali mu nsawo mu kaguni nga nsigazaamu doolo bazaali musanvu kubanga ziri naziwa oli omusajja nga sibitegeera nabitegeera ne mbagamba ze zino olaba n'ensawo ziizo zenina ne bamalaawo ne bampaawo bankuba akayiso ak'obulumi then ne bampaawo n'obukerenda ne mbumira immediately ne bampa n'ekipapula awo ne banta era nze nasembayo kirako baba baali babaze ekyabwe nze nasembayo yingiri nyonyi era bawayingira kagaali banvuga bulungi era banzizayo kagaali ne banteekayo paka munda paka ku kifo kyange so olinnya mu nnyonyi mu nnyonyi tewalinaamu buzibu bwonna nnyonyi kyeyo Kenya Airways mulinnya Kenya Airways paka Ntebe otuuse ku kisaawe Entebbe tebakubuuza bibuuzo bingi byaliwo nga bagamba bati byaliwo naye nga bo batya bwe basooka ne batya ne bakakubangira naawo nali nakatuufu nali sinaba nagezaako fuluma naye nali nkyali no ku steps z'ennyonyi ne bannengera ne baleeta akagaali kuba Dubai ngeri gye baali bandressinze ate awo nga sikyatya n'ekitambaala nkyejjeeko kati awo ne bakola ki ne bajja ne bannona ne bantwala so tebakubuuza bibuuzo bingi nnyo wano aba immigration biki banaaba tunula mu kamera ajjako obutambaala biki tebabuuza naye kano akawala akaali kanvuga kagezaako buuza obadde mu nsi biki nemugamba owaayi siina googera yannyamba kubanga essimu yali yazikidde nga tekuli muliro bantu bange tebamanyi nti ntuuse naye nga baali bategedde ennyonyi kojjira nga byonna tebabimanyi bamanyi omuntu ajja so baali bo bakulinze ku kisaawe yali tannatuuka anko wange so kati otuuse ku kisaawe Entebbe ofulumye ki ekyaddaka nalinda bulinzi anko wange nembeerawo nga ntudde najja nanteeka mu kagaali nansa mu motoka tewalwawo nnyawo nalwawo ng'essaawa so kati nakuvuga nakutwala waka mu ddwaliro twasooka mu kakiriniki nga tebajja sobola ne bantwala eMulago so eMulago bagamba bulwadde ki si bulwadde of course nali nfunye injuries so kati nga balina osooka okukebera omutwe bakebere eno side bakebere amagulu so omutwe what they discover bwe wagwa ebyo byonna bye wabuuka n'ogwa n'okubuka okuva mu motoka omusaayi gwali gukoze ki gulemeddemu ate n'ekirala kye bazuula nagwako nga nkolera nga nkyali nnomo ngebe tebinatuukawo nagwako nembanga azirise kati nakyo bakizuulira eno kyekiri omuwala kyeyayogera ku gasi naye yali yanyingira n'emutwe ekyo nakyo bakizuula then omusaayi nali teguyingidde mu bwongo naye nga nfunye clots n'eno side nga munguli kati guno okugulu nga gundi ziruzinzi tendons simala naavu zikoze biki ebifaananyi bibajja so bakujjanjabira Mulago bakuwa ekitanda bampa ekitanda nensooka ŋŋaana okuwona naye nga sente zigenda ne baŋŋamba nga mbeera mpulira obulumi abasawo ne baŋŋamba omanyi eddagala etukubye lyeryo naye kale okugulu kuno baali bagamba mugawanike naye nga bwe ngajjayo nemba nga atambula nga guddamu ate waddala guno nga guddamu nga guzimba kati okugulu kwawona kati kwawona kutya wakozesa ddagala ki kati ne banzijayo ne bagamba eddagala limala tunayongeramu nga lingi lijja kukosa ekibumba kyo so nenva naye nga obulumi tebugenda nengendako neyo zeyo wakisowaire hospital bajjanjaba amagulu byamagumba biki nga liri baliyita St. Joseph's nabo ne banjayako naye nga sente zigenda nenkowa kati waliwo omukwano gwange bamuyita Juli yankonekitinga eyo bwe gyomanyi be bampa ebyo byamagulu
Alright, TV Uganda, thank you so much for watching. It has been a very long story. Nenga tubadde ne Shamira nga atunyumiza olwensonga lwaki tayagala kutunula mu kamera nti yagenda waliwo abamu aba family batayagala bamulabe n'ebimu abamu tebabimanya teyabyogera. So owamagezi ki omwana omuwala yina yagala okugenda okola obwakaddaama mu nsi z'abawalabu? First of all, kyenandisose gamba sandisose gamba n'abaana bawala. Nandisose gamba abazadde, waliwo abazadde abafoosinga obufosinza abaana nti genda. Abazadde bw'aba ng'omwana we ayagala agenda akole, ng'owulira oyagala agenda akole, nze nandi advise nze omuzadde oyo obutasindika kale lwakubeera mbeera yeekusindiikiriza naye oba okwesondasonda wakirina oba nakukolayo ka bizinensi oba nakukole nedda oyinza kubeera eba mbeera omuzadde okusindikayo naye sandi rekomendi nze nga nze kuba nakikyawa ekiyumba oli ne kati nkiraba bakyogerera obulungi naye nandibadde nkifunye naye sente zagenda nga we nkugambye nalinze okwejjanjaba nalinze okwekolera ki buli kimu. So kati ki ekiddako byonna obikoze obadde wakomawo 2019 mwaka guwedde so kati oli ku kiki ekiddako? Njiyizaawo nafunayo owenjiyizayiza mu tawuni. Alright, thank you so much for watching. Story badde mpanvu naye mwebale kulaba okuva gye twatandikidde yonna tubadde ne Shamira What the XP is my name ku kamera mbadde ne Aaron Bobo. Bw'oba oli mupya kindly subscribe. Abalina emboozi nga zino ez'enjawulo osobola tukubirako ku ssimu eri awo ne tuba nga tukunoonyaako oba naffe ne tukubirako ne tuba nga tukwatagana. Emboozi zino tuzikola okuba nti abatannagenda bweru baziyigirako n'abo abaliyo nabo ne babaako kye bajjamu naawe ayagala okutambula n'obaako ky'oyiga kwegamba buli omu abeeko ne kyayiga tulabe tugenda tutya mu maaso nga bakola bw'oba ng'ogenze nga wewaddeyo okole kola ekyo ekikututte okole n'ekirala okwekwasa Katonda. Amina. So thank you so much for watching. Tubaagala nnyo, mwebalire ddala.